Uganda Clays Limited yemu ku kampuni ezimaze ebbanga nga ziwereza bannayuganda ng'eno emanyikiddwa nnyo ng'enkozi y'amategula geeyambisibwa mu kuzimba ennyumba. Ku nkomerero y'omwaka gw'ebyensimbi oguweddeko 2022-2023 abakulira kampuni eno balangiridde engeri kampuni gy'ekozeemu wabula ng'okusinga ekoledde mu kufiirizibwa. Oweekitiibwa Martin Kasekende, ssentebe wa board eya Uganda Clays, agamba nti enkyukakyuka y'ebbeeyi y'ebintu n'omuggalo gwa ssenyiga kukyali kusomozebwa kunene gye bali. Obuzibu mu biseera eby'okutuukiriza emirimu gyaffe omwaka ogwo kubanga ebyenfuna y'eggwanga n'ebyenfuna macroeconomy byali bizibu olwa inflation n'ebirala. Ono agamba nti bagenze okumalako omwaka gw'ebyensimbi guno nga bali mu mabanja naddala ebbanja lya NSSF ery'obuwumbi 2 nga ne gye buli eno batuula bufoofofo. Ddala NSSF yawola Uganda Clays emyaka egy'emabega obuwumbi 11 okusobola okuzimba factory ey'embaale ey'Ekamonkooli, naye ebyaddirira ne tu defaultinga mu nsasula kwegamba ne tuba nga tusasula mu biseera era ebbanja eryo ne ligenda nga likula ne liweza ddala obuwumbi 20. Wabula wadde nga Uganda Clays eri mu mabanja, abakulu balangiridde nga bwe basobodde okufuna amagoba ga buwumbi 2 miliyoni 4 era abalina emigabo mu Uganda Clays bakuweebwa ssente zaabwe omwezi guno. Obuwumbi 2 kumpi n'ekitundu era ku ezo netugamba nti bannanyini kampuni baleme kugendera awo nga buli alina share ye mu Uganda Clays. Omwaka guno basazeewo ne bakkiriza nti basasulwe ssente 5 nga kyekitundu kya siringi ssente 5 0.5 shillings buli share, nga bwe tunaamalira nga tukumpi tusasudde akawumbi kamu mu miliyoni 4. Uganda Clays Limited yemu ku kampuni ezikyasinze okumanyikibwa mu kukola amategula ag'enjawulo ng'ettabi ekkulu lisangibwa Kajansi ku luguudo luva e Kampala okudda Entebbe. Titus Jemba, BBS Telefina. Inyo Titus Jemba olw'eggulire eryo era litutuusizza ku ddakiika 18 ezise